Essanyu katalitta abatuuze ku byalo okuli Kakunyu wamu ne Ssekwa nga bino bisangibwa mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso oluvannyuma lwa minisita omubeezi ow'ebyettaka Mayanja okuyisa ekiragiro ky'okukwata Dr. Kaggwa Apollo abatuuze abali eyo mu 5000 gwe baludde nga beemulugunyaako nti abagobaganya ku ttaka. Mwenna mufune ekiseera RDC nkulagira zaayo bonna abajja kubanja baabwe. Dr. Kaggwa yajja n'agoba abantu ku bibanja n'ayonoona ebintu byabwe n'akwa trespass. Gira kaakati ye bomba abazinga okwesa abapoliisi betuwadde Kaggwa akwatibwe. Abatuuze bano bagamba nti bamaze emyaka ku bibanja kwe bagobaganyizibwa nga n'abamu baabigula mu mwaka ogwa 1940 kyokka Kaggwa yabibagobako dda n'amalaalo g'abantu baabwe n'agasengula. Atulugunyiza nnyo abantu baffe, abaana abato abafiirwa ku bazadde baabwe, atunze amalaalo g'abantu. Omusajja oyo Kaggwa abadde atulugunya kuno abantu ng'awoza mbusima pulezidenti yamutumye. Kino kiwaliriza minisita Mayanja okutuuza olukiiko olwetabiddwamu omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno Justin Mbabazi, abasirikale ba poliisi, ab'amagye wamu n'abatuuze nga muno abatuuze mwe basinzidde ne balumbojja ennaku gye bayitamu. Yiika zaffe 7 ne bazitwala neddayo n'atuwaako yiika emu ne tukkiriza nga tulowooza nti ow'ettaka alina okukola kyonna kyayagadde ku ttaka lye. Naye emu najja n'agituggyako n'asiba ebijja by'abakadde baffe n'abisibiramu. Ne tuzimba ennyumba yaffe yagimenya. Nze waliwo ennyumba yange gye yamenya dokita. Bagamba nti Dr. Kaggwa amaze ebbanga ng'abatiisatiisa ng'agamba nti munnamagye nga yabalagira okwamuka ettaka lye okutudde abatuuze abasoba mu 5000. Akeera ningula naye andeetere muntu va wano ennyumba yange n'agikoona. Ayina abasirikale aga Katonda ne kati n'erosi ye yavaako erosi ya Kakunyu wano enkadde seenu naye yegatta n'erosi ye Mabombwe be batuyanyiza ku byalo bino mutuyambe. RDC Mbabazi ategeezezza nti ensonga zino abadde taziyingirangamu wabula nga yasobola okulemesa ekyokuteeka omukono ku kiragiro kya kkooti ekyokusengula abantu bano. Ensonga lwaki munansonyiwa mwandeetera court order ng'ekwata ku Dr. Kaggwa ate nesobola gisayininga. Minisita Mayanja asomesezza abantu ekiragiro ekyafuuka etteeka President Museveni kye yayisa ekigaana bannyini ttaka okusengula ab'ebibanja nga wano wasinzidde n'alagira RDC okukwata Kaggwa avunaanibwe kuba yaziimuula ekiragiro kya President. Tewali ali kugamba ng'oli ku kibanja kyo tuweegule kubanga ekibanja kikyo above. This is the order from above. Kaggwa agezezzaako okwewuzaako n'abaako n'ebiwandiiko byakwasa minisita ebiraga obwannannyini ku ttaka lino wabula minisita amusabye okusigaza ebiwandiiko bye n'ab'ebibanja basigaze ebyabwe nga President Museveni bwe yalagira. Ng'ajagala kumanya abali ku ttaka lyabwe. Mwami Kaggwa abeera n'ebiwandiiko n'ebyapa byo etteeka ligambye bw'oba osanzeeko ab'ebibanja ekyo tekibakwatako. Abatuuze beeyaze ku ttaka okusiima minisita olw'okubaddiza ebibanja byabwe wakati mu kukuba Kaggwa olube. Amyuka ssentebe w'eggombolola eno Mathias Ssemuju agamba nti ekibbattaka mu ggombolola eno be baana baliwo nga yeebazizza minisita okuddiza abatuuze ebibanja byabwe kyokka n'asaba ekikoleddwa kissibwe mu nkola. Olufere gy'ava ayingira Mmende. So Dr. Kaggwa ono embeera tubadde tutuuse nga tumulemeddwa kubanga yajja n'asala ku bantu n'atandika okugobaganya abantu agamba abantu beewandiise nabo bennyini tabamanyi bantu bali ku ttaka naye nga abajja beewandiise abawandiisa bagoba ku ttaka basalako ebitundu byabwe wayiika 8 amulekeremu. Oluvannyuma Dr. Kaggwa akwasiddwa poliisi era n'ateekebwa mu mmotoka ne bamwolekeza ku poliisi e Wakiso gy'aggaliddwa. Genda wamataata genda. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.